Yes. Nze nasangako abapoliisi basatu abamu ne bangayisima mutussa obwavu ne mbabuuza lwaki buli we mugaana okwekalakaasa tetufuna allowance tetufuna bisikuiti tetufuna ku mazzi tomanyi wabayeyo obujagalalo poliisi bagireetera bisikuiti n'amazzi ke n'abapoliisi balayisi nnyo nga yeraki bani kyenjukira nkirina ku bwino abapoliisi nga bangayise mu mutegeke yakaikalakaaso tulye ku biscuit tulye ku mazzi bana abantu balayisi mbatira bwerere abapoliisi balya ku biscuit ne ku mazzi n'allowance nga wali yakaikalakaaso. Tweyanziza nnyo tweyanze Gego we n'atulaba we bali kutulaba kwemboozi mu UG ate ne ku trendy we bali nnyo okutugoberera we bali nnyo feedback n'ebirala byonna kwetuli tuzze okuba nga tuwayamuko ku mboozi side eyo tukakasa nti no bitambula bulungi biba tebitambula bulungi tusaba Mukama Katonda embeera engolo okugitiriza mu side eyo kubanga ebiseera ebisinga bitulabanga ebiganye bitulabanga ebizibu gwe tubikwasa tewali mulala kale n'olwekyo tukwaniriza nnyo era tukwagaliza program etambule bulungi nnyo ku side yo naye nga ffe tuzze tuminyimye n'olunaku olwaleero ndi wano n'ow'ekibibi tuzze mulundi ogwayita twajja wano tunyumya emboozi ne twogera abantu mwebale nnyo kubanga mwatugoberera side eyo byonna ng'engeri gye byatambulamu nsaba osooke onzikirize Isima Lubega akubuuzeeko sansi okulaba taata kale ssebo mugamba mutya gye tuli taata ogamba otya eyo gyendi bana ensooka kwebaza abalabi baffe bana abantu balaba sitole yaffe yes abantu batwaniriza abantu basiima naffe bane twasiimye era tusiimira ddala amin tetulina kyakubeebaza kusukakaawo ne mwebale nnyo bane kutuwagira mwebale kutulaba otujjidde wano nga omukulu akirewo Kivumbi ono y'omu ku bakuumi b'oku lusegere olwa Robert Kyagulanyi Ssentamu president wa NUP ng'omugjeeko oyo kuliko omwami bamuyita Wakabi Grace Smart naye y'omu ku abo abaakwatibwa wamu nga lwomu ne akirewo Kivumbi babakwata lumu nga bukugase ne omu ku banna NUP omukulu Gaddafi Gaddafi ono naye munna NUP Mugumya Gaddafi bakwatibwa ne batambuzibwa mu bitundu ebyenjawulo wano mu kibuga Kampala neokakana basuka ne bagamba nti babawambye tebamanyi gye bali n'ebirala okutuusa lwekyategereka nti nno bali ku ab'ebyokwerinda bye babalina era nga batwalibwa e Masaka naye nga Masaka ensonga yabatwazayo nga bagamba nti lwe waliyo okuziika munnabulaayo omu yali afudde bagamba nti waliwo bannamawulire abaakubwa ne bayisibwa bubi ate era ne kamera zaabwe nezonooneka byansusu n'ebirala bye baali bakozesa era omusango gwo baagugulawo e Masaka naye ate oluvannyuma ne tulaba nga babaga nti ffe musango tuguvuddemu oluvannyuma tuguvuddemu tubireese kubanga tutaga enkolagana tubeere nga tutambulira wamu biki naye twagenza okwekanga nga munnamawulire omu omukyala ng'avuddeyo omukyala namuli wa NBS nendooza alipotingira Masaka yavuddeyo ng'alaga nti ye omusango ate yazzeemu n'aguttusa buto era ensonga lwaki abakulu bano bakwatiddwa amannya ge ye Margaret Kayondo wa NBS Margaret Kayondo kakati ngagamba nti naye yeetaaga obwenkanya naye maloboozi agawulirwa mubamu ku bavudde okugenda nga bagamba nti omwami Mpuuga Imbu yali mu musango guno neŋŋamba nti lwaki Mpuuga awaayirizibwa newankubadde gwe Masaka ate n'omusango guli Masaka lwaki atuuka ku ssiri ly'okuba nga agambibwa nti yali mu musango guno era omukulu awolereza abakulu bano nga nafa omukulu nga bava mu kkomera y'omu ku abo abeesimbyewo abeesimbye ku mukulu Mpuuga amanya tujja gafuna mu maaso awo naye nga y'omu ku abo abali mu kuwolereza abakulu bano baveeyo mu kkomera bwaba nga bannamawulire bavayo ne bagamba nti bannange tuli konsayirinze oba musango tukuvuddemu katugende nga tulabanga tubadde tutambula lwaki ate wabeerawo okuddamu
kanchite okutukiza omusango okwata abakulu bano anti nsooka omunamawulire yanyi oyo munamawulire Margaret Kayondo bambifunako emirimu emirala egy'okukola ekigenda okwonoona bannamawulire baffe nze naliko munnamawulire mwesiba ku mulimu ogwo gumu kati oyo Margaret Kayondo jjukira bamuwaako ku mitwalo asatu le yagagabanga ng'agagabya bannamawulire b'e Masaka ng'ani agamuwa Mpuuga ndowooza anaatera na kumuganza omanyi ayagala nnyo ab'amawulire kati Margaret Kayondo ffenna tuli baavu naye ate obubo kati buwunya n'okuwunya ate ojja kukomerera nga NBS ekugobye kuba nibo bagiyita anko ogoba bye bakuteekamu biveeko gwe kenyini tulina bwino ku mikolo gya Mpuuga gwo gikavalinga gwe okulembeera ne bannamawulire yali era agambye nti bazire emikolo gya Nuupu Margaret Kabanda kale nze ndowooza kavalinga emikolo gya Mpuuga si kibi naye kino kyogambye ate kyogamba nti yalagira nti bannamawulire bazire ab'e Masaka era n'atuuza n'olukiiko kolo yagaba 3 naye n'afuna 3 gw'olaba emitwalo 3 gikunamya emitwalo 3 gikunamya kati bwe wali tonafuuka munnamawulire wateeka okuba nga wakunamiranga kusingi 10 gw'olaba Margaret Kayondo emitwalo 3 gikunamya kati abaabeera naawe mu secondary mu primary wakunamiranga kusingi 10 kikunama si kinenemu anti walayisi nnyo walayisi nnyo oyo tuludde nga tumuwulira ali ttiimu Mpuuga yamukozesa oyo kenyini Margaret Kayondo yatuuzaako press conference e Masaka ng'agaba bannamawulire b'e Masaka bazire okulikavalinga omukolo gwa Nuupu gwonna era navaayo ne mukanga ne muga tukwaniriza bagizire n'atya buti nze nasooka omuwaŋŋanga ne muga tukwaniriza bagizire bakunge bagizire ekyatuyamba twebaza bannamasaka ne bagana omugondera kati y'omu yatusiza ebyo gweomuntu atali dipendable tuba tukwewoonya mwavayo ne muga tubirese kati ozzeemu okunamye gw'olaba okunamira ku mitwalo 3 nze mba mutya n'omutya nze olaba nagambye brigadier yantaasaako Lieutenant General Nalweyiso n'akwata obukadde 10 n'akwata obukadde 10 emu 2 3 miliyoni 10 n'abumpa ne saamuwolereza ne kati gwe sayagwe baabuwaggwe ye yafuna 3 n'okunama n'empale n'ogikasuka eri kati omusanga takyayambala n'ampale si kinene nnyo ekyo nedda abaana baffe batusowaza naddala ate Abaganda kati bw'omuwulya Margaret Kayondo mitwalo 3 okunama n'empale n'ogikasuka eri kati saba nakwasa ku miliyoni 5 totte muntu nze Nalweyiso Lieutenant General muwekitiibwa mukwano gwange yali annyambyeko ne namugambye nedda kyewakola abannopo kikyamu so naali badde mpolereza muwolereze kubanga yampayo miliyoni 10 ensi si bwekyo bwetwala era abamu baŋŋambye wakoze bubi omukazi yakuyambako omukazi bwannyamba mwebaza yannyamba ne ate bwakola ekikyamu nze nina omuwulaga ekituufu kino kyokoze kikyamu Tereza nze nsinga omuwagala kuba mwe tabayambangako nenze yali annyambyeko kakitegeeza teri ansinga kwagala Brigadier Lieutenant General Nalweyiso nze Nalweyiso yali akutte miliyoni 10 ezawamu n'azimpa
kitegeeza nze ayinza n'okunnyongerayo endala gwe walibadde omuwolereza nze nalibadde muwolereza era lefutinanti jeno siri bulungi era wompitira nzikima oli wange nnyo lefutinanti jeno siri bulungi essaawa nawe wagambira nti jangu ono neyokko wano nzikima oba ogenda kunkwata oba ogenda kunsiba nzikima ojja buzi ate nkiba tosobola kunsiba oli mukwano gwange era nenfuulira essimu nti yabuli oyo omukazi nze yankolera ebyafaayo nga tanaba kumpa miliyoni 10 yansindikirako ku mobile money airtime ya miliyoni 2 ku ssimu nze omukazi yampako ne ku bodaboda empya UDQ Geno na Lweiso kati wange nnyo ng'ate gwokuba simukuba nze nsinga omwagala saagala awabe ekyonoonya abantu baffe wano kyekigudde ne ku gavumenti ya mwami Museveni baagyowadde omuliro ne bwokola ensobi n'asirika abantu bangi bajja kutwebaza bajja kujja bageffe tubadde tulwanira muli naffe mutuwe ebifo ffe tubadde tukola bino naffe omusajja twali twamukoowadda era okumanyi tubadde twamukoowadda juzi twakwata Nalukoola ne tumuwamba ne tukuba oli juzi twakwata Kyamaanyi Nyanzi ne tumugjamu enjala ne tukuba oli tubadde tulwanira munda muli era tetuba kulwana omusajja temwali muwangudde kati era abantu abo tusaana beebaza abakola ebyo balwanyi baffe era nze oliwo abannumbye omukazi yali akuyambyeko yali annyambyeko gwe takuyambangako nze nsinga okumwagala era buligedi yabwe oba olinayo kasente nkubira nja kujja nkakime ate gwe oli wange tosobola kunsiba oli wange nnyo left buligedi ya Nalweiso tosobola kunsiba era wonkubira essimu nzijja nga sizzeeko namperekera kuba nyiza oga nti jawo okwata amawulire nga bankwata anja kujja bwomu nze nkwagaza birungi nze ensobiizo your mistakes are my collections your mistakes are my collections ne bano abakuwaana obuwaanyi njiwadde omuliro lefutinanti jeno wakoze kirungi era kyova nakwebaziza bwavuddeyo neweetonda era nkyali mukwano gwo n'obuyambi nkyabwetaaga mu buyitirivu ennyo n'amaanyi naye okumuwabula tojja kukoma sijja kukoma era bw'onookola ekirungi nja kwebaza era gye bujjako eyo nja kufukamira nkwebazeeko okuvayo ne weetonda nze nsinga okukwagala kuba nze wali onnyambyeko emirundi 3 buligedi ya Nalweiso yampeereza namusaba airtime nansindikira miliyoni 2 ku ssimu yange ne mugamba sina ntambula nansindikira ku bodaboda ali UDQ sirigyerabira UDQ ng'eriko n'obuveera nga mpya nagijja na ku ofiisi ku palamenti ng'okulinana ofiisi ya mwami Museveni mwaka kyogwo wayiseewo ebbanga ndowooza emyaka nga 8 oba 10 kati nze mwetaaga nnyo kuba nkyamusuubiramu ebirala bingi ate nga ajja kunnyamba nkyamwetaaga nnyo tuddeyo Masaka Masaka ono bana bakwatiddwa okuyingizaamu mpuuga leka akiri mabega mpuuga bino mpuuga kiri mpuuga obviously otudde n'okutunnyonnyola nti omukyalo ono w'amawulire Margaret nti muntu nnyo wa mpuuga yali yeebaza bino bi Thanksgiving era yakulembera ab'amawulire yabasasula Margaret
era tusaba aba NBS oyo omukyala mumugendeko mpola ajja baleetera obuzibu. TV yammwe ebadde y'amaanyi. In fact mbadde njirabana nnyo najja bakendeeza abalabi atya kubanga guli akola mulimu gwe ng'owamawulire munnamawulire obanga munnaddiini kubanga eri abamawulire bangi abasakira ku Nuupu abava mu TVs ez'enjawulo ne babloga nga basakira ku Nuupu. Munnamawulire obanga nze bwekyagudde ku Lieutenant General navuddeyo nendagensi so nali badde mpewa buwewi. Munnamawulire teweekubiira. Munnamawulire ne bwaba nnyoko omuwandikako amawulire. Munnamawulire ne bwaba kitaawo omuwandikako amawulire. Era kyovala ne Bukedde ekikozesa nnyo. Bukedde ennaku zino ekuba Flavia Namulindwa emukuba emabega ne maaso emuwandikako buli kikyamu ne kasola banga Bukedde ng'eta ewandiiseko bya musasi waffe eba ekuba ggwe tateekawo manya gaayo bya musasi waffe gundi ateteekawo gundi bya musasi waffe oba bya basasi baffe kyokka ne bwe kiba kirungi nga tekiri mu ntalo amanya bagateekawo gonna. Josephat Seguya ekivulu kya Kamiliyoni kyakutteyo abadigize bajjule ne badigira ne bungizakawo n'ebirala bya Josephat Seguya bya Fred Nsereko bya Saalongo Kayiira ne bw'olaba Bukedde ekuwanjiseko bya basasi baffe kuba ggwe buli kakyamu konna kakuteekako buli bemaliriza wali bya musasi waffe bya basasi baffe. Ate Bukedde alina omuzoogo buli agiviire muwuttula yawuttula soda w'abakyala ayinza okuba yagwa n'eddalu. Egenda ebawuttula yawuttula ono omukyala ayasooka okukola pulogulaamu omuntu w'abantu ali mu Amerika. Omukyala oyo yali wakabinyo nga alabika bulungi ali mu Amerika kati yasooka okukola omuntu w'abantu Sanyu Robina mweruka kati gy'akola nemuwuttula. Bukedde ewuttula abantu abaana baayo yo bw'ogiviira etandika kukwasa. Kati naawe Kayondo ye Kayondo ani? Margaret Kayondo si gwe osoosa okusaka amawulire ffe twagasakako. Kabushenga bwe yajja n'atufulumya. Wali okola mu New Vision? Nakolako mu Bukedde. Mu Bukedde ng'okolayo mulimu ki? Nagasakanga ssebo. Wali ng'ogenda mu field? N'ebiseera ebyo Kabushenga najja nga baagala baddiguli ate gye sirina. Mwe ba senior 6 mwayitaawo. Twayitaawo nga baagala baddiguli ng'ate olina diguli mu mawulire. Oba diploma mawulire si diploma mu byaki ne mu mawulire. Diploma degree oba diploma mawulire oba certificate ne mu mawulire. Kabushenga yaleeta enkola eyo. Ne mukyala Margaret Kayondo si gwosoose ate si gwosembyeyo mpuugawo mwagale teri amuggaana oba oyagala muwase tumukuwadde. Ayinza okuba mukyala mufumbo ate mune yayiseewo we yalikomye ffe tuzze tumukolako y'omukyala nze naso kumukanga. Yatuuza press conference e Masaka siri mwogezi wa Nuupu siri wa Nuupu wabula ndi weeruwisha eri Nuupu. N'atuuza press conference n'agamba tagenda kuddayo kuli kavalinga mukolo gwa Nuupu era nze nasooka omwanukola ne mugaa twakoowadda toddayo tetwagala siri wa Nuupu ne tetwagala era Nuupu bwejjanga eyo temujjanga tujjanga okujja n'abafa okuva e Kampala. Yalaba kimutuddemu ate n'addamu n'agasaka ne twetugobye. Kati gwoba mpuugawo omwagala teri amuggaanye oba omuwasa tumukuwadde ffe tetumwagala. Ne Nuupu gyoweepankako Margaret Kayondo ojja gy'asimula ejja kusuula eddalu.
kino kitegeeza nti no bw'abeera nga kale fine asobola okuba nga abikola ne bwe kuba kuddayo kuga nti omusango yagutukiza asobola okuba nti yakikoze ye ng'omuntu tasobola lwaki abantu balowooza nti mpuuga amuli mabega anti mu nsi twagala abantu abali dependable abatakyukakyuka kati nze nagambye oyo omuwala wakunamidde ku mitwalo 3 bwe gati alabika yali wa layisi nze sobola namukwana wa layisi nnyo abantu bamuwadde ku ssente nze ogambye kati oyo omuwala nga wamuwadde $1,000,000 n'empala agijjamu n'agikkuba ffe kyetumugamba omuntu oteeka okuba nga oli dependable waliwo abakulabirako e Masaka tulina abaana abasoma mu Masaka seeke abeegomba amawulire naye nga beegomba oyo Masaka wali amasomero Masaka wayinza okuba nga ali amasomero 96 gonna gatunuulidde oyo gamwegomba n'ebyo byotuleetera Paulo Kafero yayimba yajja yeegomba Mabirizi Mabirizi yayimba owino akalega ka bbiribbiri yafa mangu nnyo buli muntu abako gwe yeegomba ffe basegirinya bajja beegomba ffe ne twabawa welcoming ne tubaaniriza naye sa twabasukuma temwali balabye kuba mu Uganda yonna segirinya yasookera ku nze senga nali wa mutima mubi nali mugetombuulira wali musenzezza luti nensegirinya abadde mbaka wa palamenti tangulidde wadde n'ecupa ya soda ne byabadde akola bibadde binsanyusa kuba buli kirungi kyakoze nebazibwa buli kikyamu kyakoze nvunaanyizibwa nze namuleetera ensi n'abalala bangi bakyali balamu bendekedde ensi ne kati gwe Margaret Kayondo tosobola kwekola bintu ebyo gwe teri yakutuma n'ogamba tubirese ate eddakiika emu obitusiza ate ng'ojja kuva mu bw'amawulire oyagala okwesimbawo ne buno batoze mu nuupu oyinza n'okwesimbawo mu kyamukwano gw'ompuuga kipolitiko limbo ojja political limbo tegeeza ki ekibiina ky'emirambo anti buli mulambo gwonna mpuuga yagutwala kati tufe twakituma political limbo era kyekibiina ekisoose okujja wano mu Uganda nga kya mirambo myereere buli mpuuga gwali nagwo mulambo kati yo Margaret ne bw'anaaba ayagala okwesimbawo mu political limbo ojja kwesimbawo naye lwaki weekolera obukyayi kuba abannamawulire babawa ssente ntono nnyo kyovula muli balayisi waliwo n'abatabasasula nze nayo TV zemmanyi nga tezisasula baana nga abaana tebafuna yadde n'ekikumi abaana kyovula nti ng'oyagala okukwana era mwenna abaagala okukwana mugende mukwanye bannamawulire baba balayisi nnyo kyovula nti bakunama okutuuka ku ekyo omwana n'agamba nti nkoze ku TV ya gundi ndi myaka 7 sifuna allowance sifuna salary sifuna mathile nga tewali abeera waati anti wajja n'akuggyako baiti n'omuwaayo 5 lwaki balinnya nnyo boodabooda era buli munnamawulire omusanga ku boodabooda tuba twangwirizaako mirimu nedda muli balayisi nnyo muli balayisi nnyo kwegamba tuba tukozesa boode tuwanguye emirimu nedda mwekweka mu kwanguya mirimu ne muli bubi nnyo wulidde muli bubi nnyo naye si ffenna yesu si mwenna okumanyiza nakyo abamawulire bamanyi okukola state gundi ne baga tuzize emikolo gya poliisi bwe bali nnyo ne bagizira wiiki egi nga terina abeetondedde nga bazze ng'ate babawadde akacupa ka soda ne keeki ka 10 kati omuntu akkiririza akacupa ka soda ak'olukumi ne keeki ey'olukumi
ng'otujunguludde nnyo nesikuba nze mbalaba tuzize emikolo gya poliisi katolaba bakubye omwana wa TV kyeyo gwe bakubye eriiso KTV Kingdom TV eriiso liyinza okuba nga livuddemu kati sempalo oli mukwano gwange abamawulire baga kutuusa press conference tetugenda kudde okukavalinga emikolo gya gavumenti ne wajja kuyita wiiki egi nga bazze n'akacupa ka soda ne kakeeki ak'olukumi muli bantu kyabo ebimu ku byanzija mu field eyo ensonga ziwerako ne waliwo olumu twali mu field kakati waliwo omugaga gwe tukavalinzaawo waliwo yali n'emisangosango na biki kati nega bannange mbafuniddeko amafuta mufune amafuta mitwalo yagamba 2 naye kati waneno bano byaziwa okugaba ne bagaba 10 tokiraba kati bwe bagaba 10 bugamba nti naye omusajja gambye mitwalo 2 kati lwaki bano babagaba 10 tya omugaga tugende mu office tumugambe nti okyusizaamu oba okoze birala nabo bakola birala kati waliwo omuwamalo nagamba nti ze sibonaabona genda neeyo ate zino mbadde nzirina tokiraba ne zino mbadde sizirina bwe nkugamba nti abamawulire muli balayisi nnyo nga mugayisi matuwalampye nnyo era nze bwe nnyonya ab'okwana nyonya ab'amawulire era bwe nsanga omuwala ow'amawulire ennamba gyemujjako mangu ate mwe ebiri ebyana ebirina ebitiba manya nti emitwalo gyange 2 nja kuba mu mazze ebiri nedda naawe muli balayisi nnyo kati omuntu bakuwanje bonoonya erinnya lyo sente ziyinza n'okuleetera bakafaya ne bagawa walidde enguzi ne batta ne bakugoba ku mulimu ne batta ne gundiyo ate baga tugenda tuzibanje 10 nti ne 10 mbadde sizirina ng'alabika ali bulungi nnyo awulira ateredde ebizibu byonna biri mu mitwalo 10 abaana abo bali balayisi nnyo ate kiri mu baana baffe wano mu Buganda bano baga tugenda tubanja sente zaffe endala oli ayinoonya erinnya lyaffe kiyinza n'obbakubya bakafaya mwalidde enguzi kiyinza n'okwonoonera omulimu ncha nezine 10 mbadde sizirina bambi ebizibu bya mitwalo 10 kwe kuweererako abaana kwe kudigidako kwe kusasulako ennyumba kali bwomuganga ateredde era nze nabadde n'akaana kange ne kangaka kagera kusoma bw'amawulire nakaga empozi ng'ofunayo taatawo omulala omwana omuganya okusoma amawulire namuganye namugye bwe galitereera oli gagendamu Abi ogenda osoma amawulire sigwe mulungi ngaki bagende bakunkalakatire ku siringi mutwalo gumu bali mukalakata siriiwo ulidde nageka wala kange gosoma amawulire totawana kugendayo togendayo oli gasoma nfudde oba oli gasoma gavumenti ekyuse ne ku mawulire gano agalayisi naganye muwala wange ogasoma bamunkalakatire ku mutwalo alefu abakalakase ku baana b'abantu tetwagala kalakata baffe oba obadde okimanyi abakalakase ku baana b'abantu tetwagala kalakata baffe abamwe mubatangira nnyo maama we owulyange oyagala kwewa butwa naye ng'obadde okalakata abaabanno okufaako bo tebeewadde butwa naye nze omwana owange zitamalako n'emirimu owulira ng'ofiirawo era namugende nemuga Abi ne bwe mbanga nfudde tusomanga mawulire gwoli mulungi mubalagavu kaakati olunaku lwaliro okwewandisa kubaddewo mukulu nalukola ku makya bwe bakedde okweteekateeka badde bali mu process awo poliisi ne basalako abamu ku bawagizi be poliisi ne bakwata era omwo mwe yakwatidde n'omu ku ssaabakunzi we era nga ssaabakunzi yabadde n'empapula ez'okwewandiisa ez'okuwandiisa Nalukoola bwe bamukutte noba nga twali plan Nalukoola kwekwata ekkubo n'agenda ku electoral commission adema afune empapula buto ajjuze asobola okuba nga yeewandiisa awandiisibwa olunaku olwaleero naye process abadde kyagenda mu maaso ng'agezaako okuwewandiisa kubanga abadde ne secretary general Mwami Rubongoya owa NUP abadde bakyagenda mu maaso bageza okulaba nga ateereddwa akomyewo then kati okuwewandiisa ne kugenda mu maaso wabula okumuwandiisa bukuwedde ate poliisi n'emukwata emutwalidde mu drone
embeera eno naye nga banja bewandiisizza kasooka enfukamireko nebaze ku poliisi ezo nabakifeesi si poliisi weebaza poliisi ate ekutte abadde agenza okwewandiisa bakifeesi bane twebaza poliisi nedda ssebo manyi fakita ezikola owa poliisi fe twabeeranga mu primary 3 ne bakubuuza what is the work of a police to keep law and order. Poliisi alina omulimu mulala omulimu gwa poliisi omukulu to keep law and order kati abo si bapoliisi abo bakifeesi kati nebazeko bakifeesi abo banne temunyiiga twebaza abantu abo bakifeesi tubeebaza banne mwebale kutwegattako abo abantu balwanira muli bantu baffe tubeebaze ababakuba ate be bammwe mwe Museveni bwe yakolanga mu gavumenti ezaaliko era nga mwe Museveni afudde oba nga tumuwangudde be basooka okudda mu nguudo okuzina amazina teriyo omuntu atali waffe kati nalukola bamuwambi bamututte nga gwe okimanyi nti buli gwe bawamba oba omwongera amaanyi abo bantu ekyatutumula Bobi Wine kumubonyaabonya na kumuwambawamba abantu baffe era bane tubeebaza mwongeremu amaanyi mukuba amasasi nga bwe mugakubye nalukola mu mukubeekube ulidde bane tuyanzizanya ate sinalukola yekka bonna mubakube mupamene mu ssuwaani mukole buli ffujjo lyonna bane muli baffe abo baffe nnyo bane temubazanyisa abo baffe nnyo balwanyi ne Mwai Museveni bye yakolanga Mwai Museveni omanyi ekyasa Hannington Lumu yali akulira yali Bishop Hannington Lumu Janani Lumu Museveni yennyini awandiika ebbaluwa emmundu zaffe ezo zitukuumire bulungi ng'agamba Lumu kati ne baziisa mu posita ng'ate bamanyi waliwo bajaasi ba Museveni baamini bagenda zikebera amini n'atabuka byonna bino bibakola ne Museveni byajjanga akola kati oba ne mubaanirize abo gwokimanyi okumanya abantu baffe bwe bagenze ku kitebe kya Nuupu batutte ssente miliyoni 30 ne batwala t-shirt ne batwala identity card bane baagala identity card batutte identity card omuntu atali muwagizi wetatwala identity card abo bantu baffe mubaanirize temunyiiga babakube mugume bugumi omanyi gwe bw'oba oyagala omuntu aleme kusoma kipande kye ku kkubo okola otya nedda bw'oba oyagala omuntu olina kyowandiise ku kkubo akisoma okola otya nteekawo kipande n'oteekako kagambo ki kati no bw'obanga olina kyotunda ng'otaddewo akapande waggulu teekawo don't read anybody can read ng'ono yagamba ono waliwo yajjawo n'agamba nti emali nina ntono naye labako bulabi togula okiraba gwe bw'oba olina kyotunda oba olanga Power King ebeera n'aba TikTok buli lwa Friday basula wano basiiba wano batandika okuyingira ne saa 12 kati bw'oba olanga mu Stetson wali Power King ebeera n'aba TikTok waggulu osooka n'oteekayo don't read anybody can read oyisewo kiri kyolanga nkutegedde bulungi don't read lazima ajja kwagala okusoma lwaki aŋŋaana okusoma gwe lwaki abaana baffe bayenda nnyo abawala bababuulira ebintu ng'emyaka tegirina kutuuka mwana wange tobukanga n'abasajja jojja n'omusajja toyokwata na musajja omuwala afuba nnyo okuvumbula ekirwa kiba kingobako
omwana muleke okujja ku kyonna omubuulirira nti waliyo sirimu you use condom ojolabe ku kyalo omuwala gwe bagamba bannakakola kuba ne kasusizo bw'amalaaya bannanga kawala kezi gwe banyumiriza yayagala akyekinge bwe kiri kali katya kati bw'obanga olanga Power King eba ne ba TikTok buli lwa Friday abayimbi babeerawo ebyokunywa bibeerawo ngoma z'okulanga nti ba TikTok babeera no ku Power King buli lwa Friday waggulu teekawo don't read anybody can read kati obo bamaze kati ne bano bakifeesi ba gavumenti bye batukolera nze nasangako abapoliisi 3 abamu ne baŋŋayisima mutussa obwavu ne mbabuuza lwaki buli we mugaana okwekalakaasa tetufuna allowance tetufuna bisikuiti tetufuna ku mazzi tomanyi wabayeyo obujagalalo poliisi bagireetera bisikuiti n'amazzi n'abapoliisi balayisi nnyo nga yeraki kyenjukira nkirina ku bwino abapoliisi nga baŋŋayisima mutegeke yakekalakaaso tulye ku bisikuiti tulye ku mazzi bana abantu tebalayisi mbatira bwereere abapoliisi balya ku bisikuiti ne ku mazzi n'allowance nga wali akekalakaaso omwana ngamba leero banyede ku bisikuiti n'amazzi naŋŋamba ate naffe twagala okwambala ng'abatujju bituwoomera era beekubya nnyo ebifaananyi ku lunaku olwo naye nga yali musirikale oyo waddala nakafuna abasirikale nga 6 lwakubanyiza oboogera ne mbaleetera obuzibu nabo bandaba bano bammanyi era nga bye batutuma notutuma mugende mwekalakaase naye nga emu yaabwe yakunywa ku mazzi galwenzooli ne bisikuiti mwekiri mu Uganda wano Uganda olemwa naye bannange sebo byenkugamba mukama wange lwakuba nkyabboogera mannya nyinza obbaleetera obuzibu n'abasirikale abo ab'obujagalalo baagala ebintu 3 mu bujagalalo babawa allowance babaleetera emmere mu budde babawa bisikuiti n'amazzi agalwenzooli bagala ga Spice Diana ndowooza babawa ga Spice baagala nnyo aga Spice ate bane muganywese kajjanja oyo omwana waffe Spice Diana mwana waffe wa people power fatumuzaala made in people power omanyi mu nsi wabeerangayo ennyanja nasoma nnyo geography wabeerangayo ennyanja nga abantu be baazisima mu geography tuziyita mani made lake ngene ya Ssaabasajja Kabaka ey'omundeba eyo mani made lake bantu be baagisima kati n'oyo Spice Diana made in people power era amazzi ge muganywe bulungi abasirikale ka bisikuiti n'amazzi aga Spice Diana munanga abasirikale ebyo baagala bitono nnyo bisikuiti mazzi na kumuwa kawunga ke mu budde mu tayimu na kwambala buno obuntu n'ayambala ng'omutujju era beekubya ebifaananyi obisanga mu alubamu nze nakwanako omusirikale ng'asula maama yingiya Paul enaggulu ewa poliisi naye ng'akayumba ke kajjudde yekyobugagga ekirimu bifaananyi nkukwanira ey'omulala omu nga wange omumpa obanga owuwo nedda nkukwanira eggwe owuwo akutwaleko mukayo bambi be basula obubi obuyumba bulinganga bwa mbizzi obuyumba obusangamu mulimu suwaani na kikopo baagala fooko bana abapoliisi obani yabagamba nti tebaliisanga baagala fooko mu nyumba osangamu fooko kyekyobugagga na bifaananyi ati babeera ku dute tebananya obudde bwaggula ntebe buliri bulungi naye baagala fooko omusanga alina akataasa ka fooko oba balonda nnonde oba bagulangule akataasa ka fooko nga kajjudde ate akayumba akabeeramu bwomu akabeeramu bwomu ne fooko na bifaananyi nze nakwanako omupoliisi sisobola mwogera mannya ng'asula ntinda
embeera eno erabise mu kuwandiisa abagenda okwesimbawo mu kawempe olunaku olwaleero ewakifaananyi ki mu kampeyini zonna ezigenda okutandika eraga muliro wake up stand at ease attention be alert twabeeraganko mu scout stand at ease at action at ease at action ninaffe twetegese tuli bagumu bakyosobola kubanga toli sapota wa Nuupu Nganzi nokola kyebakoze Nalukoola musajja watusiye mugonvu ng'eryenvu abagenda okkuba oyo atajja kwoloma ayinza kaba mu loodi wange omuloodi bambi kibakola Nalukoola Mungu yakimanyi musajja atusiye mukakkamu si yayogeza eddembe si ye muntu mulamu kabakuba oyo kati ebyo byonna kyovula nfukamidde ne nebaza bakifeesi gamba abapasirikale naye sobola bayita abapoliisi nze manyi wa poliisi kyakola kugambya omulimu gwa poliisi to keep law and order olaba n'omubbi bwe mumuteeka mu sitenseni awo mukumeko ekiguni aba ne banne ababbi tebabbanga tebalina ssimu era mubamu akatandika okkuba nga poliisi yatuuse dda kati owa poliisi alina keepinga law na order abo bakifeesi abo si bapoliisi abo bakifeesi teriyo wa poliisi asobola kuba masasi mu bantu teriyo wa poliisi asobola kukola kyebakoze Nalukoola abo bakifeesi era kyoba tubeebaza mubeerewo nnyo era bwe tunaa tuwangudde tujja bbawo ebifo munnansi nga erya Uganda bamuyita Benjamin Agaba avuddeyo ne yeeyokya omuliro era ono ng'abadde munna NRM okusinziira ku mawulire agafuluma era ng'abadde anekedde mu ngoye eza yero agenze okulira n'omunyago gwingira Parliament neyekumako omuliro nga yiyeeko amafuta ga petrol era poliisi eze mangu ya Parliament okumuzikiriza amangu ddala era ne bamuzikiriza tetunamanya oba afudde oba akyali mulamu tukoledde emboozi eno naye nga yeeyokeza omuliro naye nga kiraga okuba nti nezimu ku nsonga ezimwekumisizzaako omuliro ayita mu mbeera mbi nnyo etali nnyangu nnyo mu bulamu obwa bulijjo n'ebirala bitujja okwongera okutegeera obulungi twalabako mu ggwanga lyali ggwanga kibannange ngali omuvuka yeeyokya omuliro lwali lwakugira nga kati dda embeera si nnungi mu ggwanga lyaffe n'ekyo omuliro era abantu kubavu kwekalakasa ne bajja ku gavumenti bingi bize bibeerawo kino kiba kifaananyi ki mu ggwanga abakulembeze naddala Mwami Yoweri Kaguta Museveni ga nti tuli bulungi byefuna byaffe birungi naye omuntu okweyokya omuliro ga nti bannange nze embeera ennemeredde omuntu waba afudde oyo Mungu amusaasire era amulamuze kisa fe bulijjo bye tugamba gavumenti eno abaana ba movement awo bali mu mbeera mbi bali bubi nnyo ne muwagiza abaana gavumenti yammwe ate ne mugaana obbayamba muba mu emirimu ne mubaleka mu nsolo abo abaana buli watambuza ekyo kiyunifoomu ne bamuvuma ne bamusooza ne bamutunula ng'ekitagasa ate temubayambye kati olaba muganye okuyamba abammwe munaayamba ki nze no gavumenti ngenda ne ngaawo baba batufuga baava Rwanda akati wuuyo Agaba Munnayuganda mwana munankole mukigawa wano muganda munnaffe Munnayuganda munnaffe ni atuuse oba omuzungu akiyita dayinema empologoma ekugoba ate gyolaga mu maaso olengera Lake Victoria erimu zigoonya olaba zivuddeyo bweziki kati omwana abadde mu dayinema kati olaba abamu ababawagira batuuka ku mbeera eyo
mwajirira baani mumuyamba baani kuba kyali badde kya ttendo nnyo ne musooka okufa ku baana ababawagira bayita mu bulumi bwa kitalo nnyo ensi evuma abaana abo omwana ayita mu kikomba kikya yero ensi n'emuvuma kalya nnyoko Museveni wakamulya wakamuwagira mutusibyeko musajja mutwagaza ki ne kati abaana abo mwali badde mubawa ku mirimu mwali badde mubalabirira naye omwana watuukira okujja ng'ali mu kinifoomu kyammwe ne yeekumako omuliro okwetta kibi teddiini ekikkiriza era wensabidde mu mwoyo gw'omugenzi Mukama Katonda gulamuze ekisa naye abaana mwe mubaleetedde ebyo kati mwaba mmwe be baani nga ne bwe mwasanga mu ggwanga mubakaabya opposition mugikaabya n'abamu ababawagira mubakaabya kati nze nnyo omuwala gwe mmanyi bamuyita Sanyu lya Museveni Aisha n'okuggyako okwetimba biyero naye ali bubi ali bubi poze ekyebbeeyi kye bamukoze bamuwa bizigo kweyerusa omumanyi simumanyi bamuwa bizigo nze mumanyi wano mu Uganda abeeru tulinayo babiri mukyala sipiika ne Ssanyu lya Museveni ate ng'obweru be babwetaddeko tebava nabo bwa Katonda ne kati Ssanyu lya Museveni Aisha bamusabizigo yeyerusiza anaatera nakweyerusa bukoowukoowe n'esaawa yonna awagira Museveni watubadde ne muwanga Lutaaya bambi musajja atu bamuwadde ku mulimu bakagumuwa Muyanga Lutaaya muyanja mulala muwanga Lutaaya abadde wa movement kati ye deputy RDC Wakiso bakamuwa omulimu bambi yali mu YD ne yesoga movement naye abadde ayambala kiyero kye nga takivaamu ne bamuwadde omulimu aba movement bangi bali mu mbeera mbi tunayo omulala bamuyita kiki kya muwogo azunga buli ku leediyo n'obuwulire ndoza yasinga obwavu mu Uganda abaana ba movement bali bubi nnyo kati oyo omwana ateekwa okuba nga abadde muyivu emirimu bagimummye kapito babimummye ate ng'ali mu mbeera mbi muolaba mulumya abammwe be baani ffe mutulumya abatabaagala n'ababaagala mubalumya abammwe be baani mwe Museveni ababo be baani kwa oyo agaba ateekwa okuba bw'ataba munankole ateekwa okuba mukiga munnayuganda munnange muganda wange era nnumye nnyo era bwe naamanya okuziika njagenda muziike onaaziika nja kuziika ne mmwe abammwe be baani abammwe be ba M23 abammwe be baani k'oyo omwana ateekwa okuba nga abadde muyivu abawagiridde ebbanga kapito mumummye omulimu gumummye kati agenze kwefuula suicide kwejambula mu bwansi alaba talina ssuubi embeere mufuuyiridde mwali badde musooka ne mulabirira aba movement ne mwagaza abalala movement era bye nawulidde Nabbanja anenya Ssennyonyi ekufulu ya Parliament ne Nabbanja ng'agamba nti buli lwenzija n'okufulu ya Parliament ogezaako nnyo okuvunza n'okutattana gavumenti era Mami Ssennyonyi Rope yadde ageza kugamba nti
parliament ewalize government evenyonyole lwaki yasindisa ab'ebyokwerinda okukola effujjo nabyo nebyakoledde okukola ate mwamisanyonyi munenyako ekintu kimu abo si bakwerinda namwe mujja tukyayisa ensi abo bakifeesi ow'ebyokwerinda takola ebyo babyakwerinda bambala uniform nga ziriko police ate kiki enkofiira ziriko police wano buli ekitasoboka mu nsi endala mu Uganda kisoboka teriwa byakwerinda akola ebyo abo bakifeesi waliwo omwana yagiza kantu ku social media kampadde enseko yagambye nti nno sipapa omumanyi sipapa ali mukomera kati yadde ekifaananyi kyoli omusirikale yali alina akakookolo n'ateekawo ne sipapa n'agamba nti baneemadde mukyali awo omusirikale yadde yambadde akakookolo kyategerekeseko nti yabadde sipapa yali abana balina olusaagiriro tokiraba omusajja ali mukomera bwe nemba na misango nti y'omu ku abo abadde mu kakookolo katokiraba ate gavumenti ekikola sebo gavumenti eno ngimanyi nnyo manyi hisitole waayo sipapa era ennaku zinazo nga mukomera bayinza okuba bamugejawo yambaleko akakookolo obalumbemu ate sipapa mukozi wa ffujjo sipapa talina kyatasobola ate okukuba nga yabadde sipapa teriyo mukuuma wa ddembe akola ebyo basajja ebyo bakola ebyo byabatujju byabakifeesi baholiganizi balongoduwazi balumpeni baladiko bebakola ebintu bwe bityo teriyo mukuumi wa ddembe banne baleke kuwayiriza bakuumi ba ddembe bebakola bintu ebyo kati mukyala Nabbanja yamanyira jyayo tugende tukwepiica bino si byakozina kwepiica bino byaggwanga yabadde awabula talina byawabula gwe omuntu abeera jyayo tugende mu kwepiica naawe noozina ebibimba ebyekisirusiru owabula ki prime minister ng'okyazina jyayo tugende twepiice naawe noza nenegravity nemwegwa mu kifuba gye mwepiice ngani twepiice jango tugende twepiica ulide ng'okyaza wepiica nga naye nkwanukula gwe oyagende bepiica ne byepiice bye ne gravity ebyeggwanga bireke abyesonyiwe mu movement mulimu abantu abasaana okwogera ku byeggwanga naye si prime minister ng'akyazina okwepiica naye mukyalo ebyobufuzi abiruddemu amayinga gye bitambulamu abadde mubaka wa palamenti ebifo bingi byabaddemu ebyobukulembeze experience abagirina bangi ababiruddemu nga bavuya buvuya bangi ababiruddemu nga bavuya buvuya gwe kyoga buli abiruddemu katulina Lubega Mukaako nanga nsinga ebyobufuzi ndi mwana ku byabufuzi yabinsookamu ne Lubega Mukaako okujjako okufumbirwa abakyala y'omu ku bali mu political limbo ye buli weyeesimba agwa bugwi yakasemba emirundi 14 njikumenyere emirundi 14 ng'asemba ogwasooka yakesimbawo ku bubaka bwa palamenti emirundi 10 ate ginena ze yesimbawo mu bifofofo kati mu bibiina mu dipya ze yesimbawo n'agwa n'asemba n'ava mu dipya gyazunga buzunzi alinganga azunza mezozi kati ng'ogamba nti Nabbanja aludde mu byobufuzi yeesi ne talina njawulo na Lubega Mukaako a political failure Nabbanja si political failure mubaka wa palamenti kati saa zino speaker prime minister n'ebifo ebirala byalimu n'ekifo kyamuyitirirako obunene kyali tekimusaana yali asaana kusigala ku bubaka bwa palamenti kyamusukkako ate tulina prime minister kasanga Uganda ebeerawo gwe tufunye nga oyo kazanyirizi tufunye kazanyirizi
anti ye kyagamba nti nno lopo ono ayitiriza nnyo lwajja kufulira parliament agezako okusiga gavumenti ekifaananyi ekibi anti ye kyeyalikoze kati nga ye lead of business mu parliament lead of government business mu parliament yeyega nti tojja kugeza kukutatana kifaananyi kya gavumenti ate nga gavumenti yebikola kati gavumenti ekola ebirungi ebyereere fe abagikyawa tugiwaayirize kati ovola nti Nabbanja nagambye yasobola byakwepiica kwepiica jangu tugende mu kwepiica nomulaba omukyalo omukulu nga afa aweddeyo wayepiica bino tabisobola gavumenti bw'aba agyagala ekole ebirungi ajavunanyisa nnyo kirwaki owaayiriza gavumenti okuwaayiriza gavumenti musango bakutwala ne mu kooti senga owaayiriza gavumenti oba ogivumaganya ekintu ekitaliiyo musango gw'amaanyi oguyinza n'okusibya emyaka 10 oba ogenda waggulu kati Nabbanja ajja ati awabire Ssenyonyi nti gavumenti ekola mata gavumenti nejja ku ofiisi z'omuntu gw'omwakkiriza ayeewandiisa mu mateeka gwe mwayo mateeka ne mubba t-shirt ne mubba enkofiira ne mubba kompyuta ne mubba $3,000,000 ne mulya n'emmere yasangiddewo ne soda ne mumubba ne soda yabadde mu firiigi bamugyemu babadde bakolamu nanzigi ezimu ne zibalemeramu n'amadirisa kati gega amata gegagitwala mu nsiko okulwanya eyo gavumenti ennungi gavumenti ebba $3,000,000 nebba ne soda biba byabbiddwa gavumenti seba yebibbye mu abantu obuntu ani yabasindise kiba kivunanyizibwa ku muntu ani yabasindise gavumenti of course katuvunaana ani kuba kitongole kyayi kya poliisi ekyaba kifeesi nage tukiyita poliisi nze njagala ow'amaanyi tatwala ggwe nze Isima Lubega antwale mu kooti nina lawyer wange is my boss as well as my lawyer Elias Lukwago is my boss as well as my lawyer tugende mu kooti nze mbagamba owa poliisi akola bino ne kifeesi akola bino tulaba naawangula munne geranye tulabe enjawulo wakati wa poliisi ne kifeesi nze mbalaga wa poliisi byakola ne kifeesi byakola tulaba nava mu kooti nga wangudde munne kati ovulaba nze amubaga mbayita bakifeesi okwo tekuliko mujaasi tekuliko wa poliisi aba kifeesi ba gavumenti kati gavumenti okubeera mu nsi emyaka 4 nga tekyalina n'abasirikale baayo ekosa bakifeesi beyambaza yunifoomu kiba kyabulabe nnyo eri abantu nalabyeko akatambi oba babakutte nga tumaliriza nga oba tebabakutte abamagye babadde mu yunifoomu nga bazina luno oluyimba abanupu we baluyimba tuliraba tukyanga Kyagulanyi awangudde omanyi baluyimba luwomanyi abanupu we baluyimba tulaba tutya Kyagulanyi nga awangudde ninga abajaasi batema omubbali bakuba dansi lwensinga okumanya tuliyambala engule tulaba tutyanga Kyagulanyi awangudde lulimu ebidongo n'omubbali ng'abasirikale bazina amazina mayitirivu babadde ba UPDF n'abapolizoni naye nga batema omubbali kwabaddeko obuwala obuto ne bufukula ne bukula kutya nga bukka busibwe buti butema butemi music nga bulinga nje kati abo bonna bantu baffe tubalindiridde gulaba beewaayo mu yunifoomu ne bakola bwe bati oba tebabakutte oba babakutte oba babagobye oba tebanabagoba Mungu yamanyi era kyembakuutira bakifeesi mubaanirize tubazeemu amaanyi bakolere eddala effujjo abasirikale bakifeesi bino byange si bibyo bino si bibyo byange nga Isima Lubega nze njagala oli antwale mu kooti ne bweba gavumenti I have my lawyer is my boss
as well as my friend. Yes. My lawyer. Your lawyer. Mbatwale mu kooti. Nze ngamba omulamuzi nti Kifeesi akola bino. N'Omujaasi akola bino. Kati mulamuzi bino bibakola bya Kifeesi. Bo bandaga Omujaasi byakola nange mbalage bya Kifeesi byakola. Mbalage nti Omujaasi bwajja mu office ngeze za Nuupu. Ajja ne gundi bagita warrant yani. Search warrant. Search warrant. Naye tabe kikwatako. Nabagama mubeereewo. Nayaza byayaza. Nabaga mubira bibiri betujjemu musayininge wano. Mukkiriza namwe bino betujjemu gye mweraba. Naye Omujaasi najja n'asooka ne batwala ne kamera. Endaba bazaasizze endala ne bagenda nazo. Oyo aba Mujaasi. Omujaasi n'agenda mu firidi n'agimenya ne banywa soda yonna ne keeki ne bazirya n'amacupa ne bagasaayasa. Omujaasi n'agenda mu ofiisi ya SG Secretary General n'abbamu obukadde 3. Waliwo Omujaasi abba. Omujaasi n'agenda ku ngatto z'abaana ne bateeka mu kutiya ne bazitwala. Omujaasi n'agenda ku ovulo ezitali panike. Oba byakwatiddwa nga bizibiti. Ebizibiti n'otwala miliyoni 3. Ne keeki ne soda n'ebibokisi ebikalu ne mubitwala. Oyo aba Mujaasi. Omujaasi bwatyo bwe bamutendeka. Oyo aba Mujaasi. Abasajja banywedde soda ng'oga tebamunywangako. Era tuwawonya abannopu tubeebaza. Obutabawo n'abaana bawala balirese babeebaseeko. Tumaliriza programu eno bannange. Tweyanziza nnyo tweyanzeege. Mbadde n'omukulu Isima Lubega Ekibibi mukyaliddeko okunyama embozi nga bawulidde ziba nsonga za ggwanga. N'engeri y'emirimu gye gitambula mu bintu gye bitambula mu side awo ze zitwetawo n'okunoonya ku bakulu nga bano okwongera oba oliawo okuttaanya ensonga ku ebyo bibadde tomanyi n'ebyo badde omanyi ng'oyagala okwongera okubitegeera obulungi. So mbadde nayo nako olwaleero tukwebaza okuba nti obadde otulaba. Mukama wange nsaba njagatola omukisa guno okwebaza okuba nti nno oyogerako naffe. Sebo tukwebaza webalinyo balire ddala. Amina nnyo. Twageza akaseera akalungi ne Mukama ngero okukuuma ate n'emirimu gitambule. Amina nnyo. Naye General Nalweyiso bw'aba alinayo kasente bw'akuyita okakwata kansooke mwebaza naye ate tojja kukoma kumuwabula wakoze ensobi. General Nalweyiso nsooka kwebaza okwetondera abaana ba Nuupu. Ekyo wakoze kya mu Buganda ate wakoze kya mu Busiraamu. Ekyokwetonda ate wakoze kya Bukatoliki, wakoze kya Protestant. Ekyo weebale nnyo weebalire ddala. Ne General Nalweyiso nze nsinga okwagala era nkyakuwabula. Lwaki njagala General Nalweyiso? Yali ampaddeko miliyoni 2 n'azinsindikira ku simu kye airtime. General Nalweyiso yali angulidde ku pikipiki empya bajaaji. Nengisumulula nga njigiwa General Nalweyiso. General Nalweyiso yali ampadde ku miliyoni 10. Era wano wenkusabira bw'obaayo n'endala nkima nja kujja kuba ate ndi bubi nnyo. Ate nja kusigala mu maaso nga nkuwabula. Nze sijja kugaa nti agiwadde omuliro. Nze nsinga okwagala wanze biwakanyamba ne famire yange tebinyambangako. Kitegeeza wafuuka wa famire yange olwo eri wange era mu lisiti yo muba olina okuyamba nkulembeza nze wo. Era nze wompitira sijja kukutya nja kujja nawomu. Sijja kutya nti oba ogerako General Nalweyiso tasobola kunsiba ate alina mulala gwasobola kunsiba ate nga alina amaanyi masufu nnyo. Naye tasobola kunkwata ate tasobola kunsiba. Era bw'agikubalaga nti nze Lieutenant General n'okunaaba sinaaba n'abamadda nziruka misinde. Era General Nalweyiso n'ankubira essimu Kiisima Lubega nti oluwa nze Lieutenant General Nalweyiso n'abamadda. Era muga General liriddawa nti ndi mukono nga nfuna bodaboda paka mukono. Ndi ku ofisi yange ku Parliament nfuna bodaboda paka ku Parliament. Nze mwagala okubeera mu kifo ekyo.
okusinga bajuwadde omuliro agiwadde omuliro kuba nze yannyambako ng'ate buli boda gweomuntu okukwatira bodaboda nga mpya gwegwe eba empadde sente mmeka mpitirivu nakwatya miliyoni 2 omuntu okusaba airtime naye nsubira airtime wa mutwalo yateekako miliyoni 2 omuntu okwo naye nekizibu nga kigenda nakunessa nampa miliyoni 10 kati oyo abawange ennyo nange mbawuwe ennyo era sobola kusanga muntu ayagala mukyanalwisa agwe mu buzibu era mukyanalwiso nga yafudde nze nsooka okukaaba bayinza okugamba ono yamuzaalirawa nze nsooka okukaaba kuba nze nsinga okumufunamu ate bano abaleekana tebakaaba naye nga nze nalweso yafudde bayinza okugamba ate onagize ddi omulanga ngakubye munene banange oyo mutabani we nitumuyita tutya yolaba nkaabira mubikire naye ate ankutukidde mu ngalo nalweso nze nyinza okukaaba nyinza okukola emirimu ne bagati ono yamuzaala ddi era abafamire bayinza okunyigira ate ono yamuzaala ddi ye first born ye last born muzzukulu mwana we nemmere nyinza n'okuzirika nedda katumalirize nzirika omuntu abadde anyamba tojja kuzirika omuntu abadde anyamba tumaliriza programu weraba